Biki by'oyinza okukola okukuuma omusajja ng'akwagala n'atakumenya mutima? Abasinga batya okuyingira mu mukwano olw'ensonga baabamenya omutima, oba ye yamenya omutima, oba yalabako abalala be baamenya omutima. Kati gwali mu mukwano n'omuntu omutuufu ng'omwagala naye akwagala, atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, atya Katonda. Kati weebuuza, biki bye nnyinza okukola omukuuma nga wange, nga njagala era nga tajja kunsuulawo? Ngenda kuwa ebintu bisatu abakyala abasinga bye bibaleetedde okumenyeka emitima, y'ensonga lwaki abasajja babasuddewo. Bw'onoonyiikira n'ogenda mu maaso ng'obikola, ojja kukuuma omusajja oyo ng'akwagalira ddala. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose, nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabire okusubscribinga, sooka osubscribinge koona kadaako wajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeyo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno, ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeere nnyo omukisa. Ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma, era bw'obanga oyagalayo era nnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, tubeere nga tunyumyamu. Leero nkuleetedde ebintu bisatu byokka by'olina okunyiikira okukola nga ggwe omukyala okukuuma omusajja oyo akwagala, atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, asigale ng'akwagala. Ne bw'aba ng'akoze ensobi asobola okwetonda kubanga akweguya, otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Ne bwe muba mufunye obutakkaanya nga muyina okwawukana, asigala akulondoola, abeera akwagala, asobola okukukima ewammwe. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Kansooke nkuwa ebintu bibiri abakyala bye balowooza nti bye bikuuma omukwano oba obufumbo, naye nga bulimba bwennyini abasajja babeera tebabiraba. Ekisooka bwe bulungi bwo. Bukankole oluviiri, kuuma effiga, ntegeko lipstick. Ebyo abeera takyabiraba, ebyo bimusikiriza temunnaba kubeera wamu oba nga tannaba kukwana, ne bimusikiriza nakwana. Kasita muyingira mu mukwano oba ne mutandika okubeera mwenna, ebyo aba takyabiraba mwanattu. Ate ayinza kulaba byabalala ab'ebweru batannaba kukwana. Ebikuuma obufumbo bye ŋŋenda okwogerako mu maaso awo. Ekyokubiri, sente zo. Olw'okuba wakolawo omuteekamu sente, omulabirira, gwasasula renti, omusajja yamanyi nti yalina okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo, si ggwe. Sente z'omuwa tezikuuma mukwano, tayinza kusigala ng'akwagala olw'ensonga oli mugagga, omuyimirizaawo. Ebyo tebikola. Bw'oba obadde obikola si kibi, genda mu maaso, naye tolowooza nti bye bigenda okukuuma obufumbo. Weefeeko, olabika bulungi, genda mu gyimu, sala weiti, teekako lipstick, siba enviiri, muyambeko. Bw'abanga yeetaaza obuyambi bwe obw'essente, tewali buzibu, naye teweesigama ku ebyo olw'ensonga muteekamu ssente, ndabika bulungi, olyoke omumanyiire, ajja kusuulawo. Omusajja kyanoonya mu mukyalo oyo gw'asobola okulwanirira, ne bw'aba ng'anobye asobola okukimayo. Ekisookera ddala kye kitiibwa. Teri kitonde ku nsi kuno kyagala kitiibwa kusinga musajja. Ate ayagala ekitiibwa ekimuweereddwa mukazi we yennyini, si baana be, si bakozi be. Bayibuli etugamba mu Efeso essuula ey'okutaano onnyo olwa 3:3, abasajja mwagale bakazi bammwe nga bwe mweyagala mwekka, naye abakazi nedda. Abakazi musseemu ekitiibwa babba bammwe. Gwagamba nti tosobola kussaamu musajja kitiibwa, sikunenya mukwano gwange. Si buli muntu yenna nti yatondebwa okufumbirwa. Kati naawe oyinza obbeera ng'oli omu ku abo, naye oyo ayagala okufumbirwa olina okugoberera ekigambo kya Katonda kye kigamba. Buli kintu kibaako omutwe. Omutwe gw'omukazi ye musajja we, olina omussaamu ekitiibwa mukwano gwange. Era bw'oba ng'oyagala okwegoba ku musajja ng'akwesibyeko omwetamiddwa, lekera awo mussaamu ekitiibwa.
waana ex wo, mugambe nti abasajja abalala bamusinga, waana emmotoka ya neighbor, va waka nga tomugambye, towuliriza byagamba, ojja kubeera ng'omwesazeeko mbwangu. Kitiibwa kyokka kye kiraga omusajja nti omukazi amwagala, ne bw'oba tomwagala n'osigala ng'omussaamu ekitiibwa, abeera alowooza omwagala. Akawala n'akakwana ne kagaana, naye nga kamussaamu ekitiibwa, assaamu amaanyi gonna kubanga abeera amanyi kamwagala naye kakyekoza. Naye okussaamu omuntu ekitiibwa tekitegeeza kulumya oba kulinnyirira, wabula kikitegeeza bw'oba ng'oyinako ky'oyagala okukola n'omutegeezaako oba n'omwebuuzaako, bw'aba ng'akuwabudde n'otwala advice ye, bw'oba ng'oyina ky'oyagala omwebuuzaako, gendayo ne minds bbiri, ayinza okukkiriza oba okugaana. Naye bw'ogenda ne mind y'emu nti ayina okukkiriza lwa mpaka, awo nno temujja kukwatagana. Nagamba bebi, ntegedde oyagala okugenda e Saudi naye twandikoze kino olw'ensonga gwe wamaze dde okukola okusalawo n'opakira n'ogenda bugenzi, awo obeera omusiibudde. Ekyokubiri, musiime by'abeera akoze. Bw'abaako kyakoze kakibeere kitono kitya, kijanjawaze, kirage nti kyakabi. Bw'aba ng'akugulidde engatto, zisiime mwebaze. Bw'aba asasudde rent, aweeredde abaana, ayina kyakkoleddeyo, mwebaze. Kasita omwebaza asikirizibwa okukola ekintu ekirala, kabubeere nga buvunaanyizibwa bwe ng'ateekeddwa okukikola, kijanjawaze, musiime. Kati oyinza okugamba nga tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe, waliwo bye yakola emabega. Kankuwa ekyokulabirako, yakulonda abakazi abangi abali mu nsi, obeere we, obeere girlfriend we, oba obeere mukazi we. Kati mwebaze, bebi weebala okunnonda mbangi. Muwaaneko, musukkulumya abasajja abalala kubanga ye bbaawo. Nali nnoonya omusajja afaanana nga ggwe, ali smart, ayogera obulungi, omukozi, akomawo ewaka. Bebi weebale kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo. Butuufu nkwagala, siyinza kugeraageranya na musajja mulala. Mukube ka surprise, abeera yakazuukuka. Bebi, njagala kwebaza. Weebale okunnonda okubeera mukazi wo, nonnonda abantu abangi. Weebale byozze ng'otukolera, weebale okuweerera abaana, ajja kwongeramu amaanyi mu kukola n'okulabirira. Naye bw'okulembeza ebibi, anoonya engeri gy'ayinza okwewonyaamu kubanga alaba nga tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Bw'omuloopaloopa mbantu, takola kino takola kino, bagenda omuwozesa, naye anoonya engeri gye yeedifendingamu, ogenda okwesanga mwawukanye. Kati kulembeza ebirungi byakola, mwogereko bulungi, ebigambo ebidda gy'ali ng'awulira mukazi we bw'amuwaana, atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, ajja kukussaamu ekitiibwa, ajja sigala naawe, ajja kukolerera, ajja kwongera okukuwa, ojja sobola okukuuma obufumbo bwo. Ekyokusatu, kino kikulu nnyo kubanga kikwatagana n'okussaamu omusajja ekitiibwa, naye ate beerako n'amateeka agafuga obulamu bwo. Ekyo kikulu nnyo, nga bw'aba akunyiizizza ng'obeera open. Kasita ategeera nti bwe nkola kino mukazi wange anyiiga oba yakiŋŋaana, abeera ajja kukubalamu omuwendo, so si buli kimu ng'oli yes ng'akulinnyako bulinnyi. Ekyo tekitegeeza nti tomussaamu kitiibwa. Omussaamu ekitiibwa omuwuliriza, bw'aba ateesezza okola ekyo ky'agambye, naye ate ng'amanyi ebikunyiiza oba amateeka agafuga obulamu bwo, nga bw'aba akikoze amanya mukazi wange anzise. Omusajja tayagala kintu kiri chiipu kyakozesa ng'ekisiimuula ate ajja kukulekawo bulesi. Beerako n'amateeka agafuga obulamu bwo oba ge wamuwa. Bebi tokomawo kiro ng'essaawa zisusse essaawa 3, ojja funa obuzibu. Kati bwe ziba zisusseewo amanya ho kati kaweddemu. Beerako n'omuwendo gwo, ategeere nti waliwo amateeka agafuga obulamu bwo, akubalemu value, naye ate ng'omussaamu ekitiibwa, omuwaana, omusukkulumya abasajja abalala bonna. Olaba bw'obeera ng'obalansinze ebintu bisatu. Oyina amateeka agafuga obulamu bwo, omussaamu bulungi ekitiibwa, ate omusukkulumya abasajja abalala, bw'abaako kyakoze omuwaana era akimanyi nti omwagala nnyo, naye ate oyina olukomera w'atalina kusukka. Njagala nnyo okusoma comment yo, kati nteekera wansi mu comment section biki ebireetera abasajja okusuulawo abakazi. Omukazi omulala bw'anaasoma comment yo kijja muyambako okubyewala.
ate biki ebireetera omusajja okwagala ennyo omukazi n'atamusuulawo? Nsoma nnyo comments zammwe era comment eno yansisa nnyo kati ntekera wansi mu comment section nja kubeera nga njiga. Nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga okoona kadaako. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.